Kanoonye bwe banaba bakola omulimu gwabwe baweereddwa obuyinza okugenda okuteekayo ttooki okulaba abasajja abazira n'abakazi abazira bakakuume. Era bano tugenda komawo tubagendemu mu nkola eya system. Tugenda kuyita mu system okuregisteringa bakakuume bakaki bano bagenze kusengejja nti tuli kuno bakawenja ne bakanoonya tuyungudde bakaki bakakuume bakaki bakakuume. Era bakakuuma abo bagenda kubeeyo nga beetendeka mu ngeri y'okukola ki. Era tusazeewo nti omwezi ogwa November n'ogwa December ne weeks bbiri ezisooka ku January tuziwaddeyo ku lw'omukulembeze waffe n'olw'ekibiina kyaffe ku lw'enkyukakyuka. Buli kyalo kigenda kubaako omuzindaalo era enjiri eno ey'amateeka 11 tugenda kugibuulira ng'abalokole bwe babuulira enjiri ku makubo. Ku buli kyalo ku bakanoonye 10 buli omu avunaanyizibwa olunaku okuba nga yakutta omuzindaalo yali mu sitenseni ayogera eri buli ayitawo. Koko neyitawo nga tetutegedde fe tujja gibuulira endolonde Kyagulanyi. Gyemuli mumaliridde mugenda kawenja mukanoonye tulyoke tukakuume tukabale tukaberekere bwe bakabba. Era ssebo bwe tuvaano Mukono municipality tujja genda tutongoze olukiiko olulala bwe ruti tulutongoze Mukono municipality tulutongoze Mukono South tulutongoze Nakifuma olwo district eno ffe tugambe ti ekijja kikole ki. Twaleyira okufuna obutanyagwa district ya Mukono teddayo mikono gy'abalabbayi. Naye olw'okuba nti Mukono municipality ye capital city kyetuvudde tugamba nti wano mu capital city ya Greater Mukono mwe tukikola ki kitongoleza kiryoke kibunewa wonna. Abo abatuddeawo ssebo be bakandidate abafuna flag ffe tubagamba ekintu kimu nti bayimirire bulungi banywerere ku manvuuli. Sebo waliyo abantu abamu nga bwe bafuna fulaga bo bagendako kwebaka nga bagamba ate oba NUP y'amaanyi ffe kati ate twafuna fulaga twakola ki. Tubawedde ennaku okutandika n'enkya bwe tutaasange mu fiirudi ng'okanoonya ng'olina fulaga yaffe nga weebuzaabuzwa olina fulaga ate weekola. Era mukama wange pulezidenti mutugambire nti oluyimba lwe yayimba tulujeemedde. Oluyimba lw'obululu tebutwawula tusoose tuluyimirizza. Twaluyimbye mu kamyufu ka NUP era kati lwawedde. Akalulu kokka akatatwawula ke kalulu k'omu NUP ak'okuvuganya ku fulaga ako tuyimba abululu tebutokola ki. Naye buno bwatwawudde dda. N'okufaanana obufaananyi ng'abantu bali kijja kutuleetera obusungu bungi nnyo gy'oli. Tusooke tuleke okwogera amannya
abanafu mwagala boogera sabo Secretary General waliwo n'abafunye fulaga naye nga kati bali eri be ba campaign manager b'ebibiina ebiki abo tugenda kubakuweereza amannya gonoolaba ekyokubakola naye nze nga kamanda weeno mukama wange mmaliridde nti pulezidenti wanajja wano 25 Novemba tetumanyi oba tuligenda mu bisaawe byawa naye twalangiridde dda public holiday wonna mu disitulikiti y'e Mukono omwagala pulezidenti lwanajja lwawekyo sabo nzikiriza nze wano nja kwogera emirundi gyonna gye nkolaki naye nze n'amaniyo tuli mperekeze za lunaku olwo nsaba mubanjulire mu butongole era muyite wano wendi aba entebe ziweddewo kuba ffe twabadde tusuubira abantu 8 naye okusinziira nti bakyajja kirabika baagala kutujeemera kubanga omulimu bagwagala bano bw'onoomala obbatongoza olwaleero buli omu agenda kuddayo ku kyalo nga ye Kyagulanyiwooku era tumuwadde obuyinza ate naye buli omu ku bo agenda ateekewo olukiiko lw'abakawenja 10 buli kanoonye agenda kuteekawo olukiiko lw'abakawenja 10 bwe bw'oteekako 15 ffe tetulina buzibu naye tebakka wansi wa mmeka bw'oba gwe bakawenja ogenda kufuna 10 ffe tetulina buki naye tebakka wansi wa mmeka wa 10 kyetugenderera kwe kuteeka wano e Mukono carpet twalewo carpet ya NUP. We are going to paint this town red nga buli muntu walinnya n'akakuba akagenda ku luzi nga kaliko abakakuuma aba Bobi Wine omulimu gwabwe kulaba buli agenda ku luzi ne bamugamba nti gwe akalulu genda okalonde